Omwoleso guno ogwa New Vision Education Expo gukomekezebwa olunaku olw'enkya era bingi by'ojja okusangayo. Thank you for the wonderful job. Abamu kubooleseza Omwoleso Gw'Ebyenjigiriza okubateekeddwa kampuni ya Vision Group ku ttendekero lya UICT Nakawa kuliko ab'ekitongole kya Presidential Skilling on You ekivunaanyizibwa okubangula abavubuka mu mirimu gy'omu mutwe. Booleseza ebibajje, engoye, pikipiki, okusiba enviiri n'ebirala. Scovia Bashimire okuva mu maka g'obwa Pulezidenti agambye nti ekibalese Omwoleso guno kwe kwagala okumanyisa Bannayuganda nti omuntu asobola okukozesa emikono okwejja mu bwavu. Tuzze tugwetabyemu nga State House under the Presidential Industrial Hubs. Mpita bonna abali eyo, abazadde mwenna abali eyo, muleete abaana bammwe tubayigirize skills zino ez'okukola nga bya welding, ebya hairdressing, tailoring and carpentry. Alamuludde ku ngeri omuntu gy'asobola okwegatta ku kitongole kino n'asiima President Museveni olw'okussaawo enteekateeka eno gy'agambye eyambye nnyo abavubuka. Regions zaffe zonna mu Uganda tuyinayo coverage. Bonna gye bali mujje mutuukirire bammanagers baffe bajja babuulira nga amatendera ag'okuyingira. Ate kiri 100% free. Abamu ku bavubuka betwogeddeko nabo nga basomera mu nteekateeka eno bannyonnyodde embeera gye baali bayitamu okutuusa lwe baayambibwa. I finished my senior 4 and I was at home struggling what to do. But also the incidents came by the way. That for that I can thank the government highly on that, because I had nobody to pay me. But now, after that, I entered and I went and joined metal work, welding and metal fabrication. We have come up with this motorcycle ourselves. This is our new how our mind works. Nze nagende kayunga nga sobola wadde okusiba enviiri okukola make-up naye ssaawa ya leero tukola make-up, tusiba enviiri, tukola pedicure, manicure, tusobola okufulumya productions okugeza liquid soap, jiki, shampoo ne sabuni w'emiti yennyini tumukola. Museveni, thank you so much for the opportunity. Thank you for thinking about us. Yes, and I'm so grateful for that. Abalaboleseza kubaddeko ab'ekitongole ekivunaanyizibwa okuteeka ebigezo by'emikono ekyayobite nga bano bazze okukolesa ebyo ekitongole bye kikola. Offering TVET that is employer-led. Here we say that if an institution is training, we should be able to produce those graduates that meet the requirements of the industry. If we are training a carpenter should be able to know the technology that is from the industry. Okukomekerezebwa ntya ng'okuyingira onusa omutwalo gumu gwokka. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Weewaawo mwenna abagenzeeyo n'abatannaba kugenda bingi bye mujja okufuna mu Omwoleso ogwo. Okuyingira kwa mutwalo gumu gwokka. Ssaawa 12 emiryango gibeera miggule. Kale tukeere ffenna tweyune teekateeka eyo. Katukuumuzeemu tudde n'ekitundu ekyokubiri.